Abantu abasatu abafudde oluvannyuma lw'okutomera emmotoka y'omubaka w'enaka omunicipality Mayoka Baziguluka baziikiddwa ku kijja kimwera mu kiseera kyekimo. Abagenzi kuliko Alex Wanoko emyaka 64, Rita Mbeji emyaka 62 Ndatoni, Kita Miriki emyaka 7 nga baziikiddwa amaka ga kitaawe Matia Mawejje. Okusinziira ku muganda w'abagenzi Richard Kibirango omutuuze w'e Katwe mu Kampala Kiwanuka abadde mutuuze Nateete, ate Mbeji abadde abeera ku bayita ababiri Entebbe nga bakuŋŋaana ku ssande ku makya ne balinnya emmotoka yaabwe ne bagenda Luweero okubeera kwe bamaliriza wabula Katonda n'atabasobozesa kutuuka. Kibirango agambye nti omwana Kita Miriki naye gwe bazise mutabani wa Joseph Mutibwa ne Silvia Namukasa nga bano bo bakyali bubi mu ddwaliro e Mulago. Accident eyo tulinamu abantu 7, abasatu be bano bwe mulaba wano, abana bakyali Mulago intensive care bakyetaaga essaala zaabwe. Okuli muganda wange gwenzirako abooluganda omusanvu bali mmotoka yatumirwa eyakabaziruka babiri ne bafiira wato, owokusatu n'afiira mu ddwaliro e Mulago bamaze okumulongoosa. Abanako bali mmotoka eno bakyali bubi. Bano bali mmotoka ekika kya Spasio namba UAV 895 G eyatumira eyakabaziruka Land Cruiser UBB 655S ku kyalo Kigogo nga bwetwakulaga Uganda Likonfoofo. Kabaziruka mpaka wennakawa yakoze accident abadayisa ombaka parliament okitoto kusanto wala imekiriza kuisa emmotoka yakabaziguluka era yatomera yombaka munne n'olabigirwa. Gezaako okumuwa kwegamba okuleka kubo kusibirya naye nga tasobodde okusiba mu bwangu omusibiri yabaddewo. Ono akubidde abazira kiso omulango okubadduukirira basobole okutaasa obulamu bw'abantu baabwe abaana bakyali mu ddwaliro. Okusinziira nga bwe tubadde ennaku zino e Mulago ssente zituweddeko ate nga bakyetaaga ebifaananyi, beetaaga okuba ebifaananyi, beetaaga sikaani, beetaaga whatever things kubanga beetaaga okulaba nga bava mu mbeera gye balimu. Abeekola nti beeyambibwa. Omubaka ate batugamba nti omubaka yatutomera yatulekawo bulesi talina kye yatuyamba kyonna. Bwe tukyalina mu ddwaliro abali obubi Mukama abayambe basobole okusuubwa kuba tukyalinayo abali obubi ennyo. N'abakungu bazala bavumidde ekyabaka n'abakungu ba gavumenti abakola obubi ate ne batavunaanibwa. Omuntu eyakoze accident muntu mukulu nnyo mu gavumenti be batukwasisa empisa be batuula mu palamenti ne bakola amateeka kwe tutambulira naye n'olaba nti batubalidde obubenje obusukka mu bunna bwakola olw'envuga ye ey'ekimama. Badde nsaba gavumenti ekome ku bakungu baayo abavugisa ekimama. Emmese y'okuziika abagenzi y'emiro Reverend Father Andrew Ssemuddu w'Eklezia St. Bali ku ddembe Mmengo Kisenyi mu Kampala. Ku nsi kuno tuli bagenyi tuyitako buyisi, tuli bagenyi tuyitako buyisi. Yebaza Father ze wano okutimbira ku mmisa eno okumperekerako abaana bange abantu bonna Eklezia Nakasenyi njebazizza. Abagenzi batwaliddwa ku jjebejjejje bwe baziikiddwa bonna basatu era omulundi gumu. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.